Oh, ensonga ya Cindy je tuddako. Cinderella Sanyo. Okay. She is the mother of the industry. They call her the president, the mother of the industry. Actually, who calls her? They call her. Who? Some celebrities who believe in her. Okay. Yes. Enga pato gundi ani Viper ranking. Viper rankings are Muyita, the mother of the industry. That lady is the mother of the industry. She nurtures, she blesses, she produces. Simanyi. Aba auntie. Neze Manyi Cindy is the mother. She's the president. No wonder she has been a center of controversy between Saha, Kuba president, who should rule. Some are like Saha, Munyuwanja Gamuto. Abagamba Cindy abadde wanya. She's composed, she's noble, she's Newaka tumulaba. Now what happened at Autospa over the weekend? Live band Autospa yeah, actually Cindy band Now what happened shocked us. What wakana kato kaline emyaka 10 Rema Sirahma Pinky owa Jeff Chiwa wabula bakaita Rema Pinky kato buli mu level ya fresh kid. So you can fresh kid bamugana okuyimba ekiro. Yeah, you're right. Minister mugamba chona chokola don't sing at night. Now akana kajja keti yulira mu bantu. And I'm also looking at you managers. Dance akana kaina emyaka 10 keti yula. Bweka ate kana kawala. Oh. Bweka kubeza. Bweka ntisimanya akana akumi because waliwo abatamivu mutamivu kimugwako nerabira nti akana mulimu abenzi mulimu abawala baba bazze okwetega gwana muto goza kunywa bioloza batunulira gwe byoyimba batunulira kabina kanono kalimu kumbe kana kato so yayimiridde and I like that boldness of her akakamana mulonja galobere star you want to make it on my stage ate tudanga so kukuze emyaka magala tuvuga singa vano ne bakukwatira wali kichofe nnyo ku myaka kino. And also this goes to the managers of the artists. Mweba manager baba yimi stop being so stupid. Why are you so desperate? Mu managing akana kato okambaziza ebyekikulu okatute mu bbaala ewali ebisajja ebiteze ebibatu. What do you want? So I'm so proud of what Cindy does. And this is, I think this is what makes her the leader she is. Because to be a leader, you don't decorate yourself. There are things that you do. Kubanga Cindy yanditidde okukola bino kubanga abantu banalaba batya Cindy akotogera akana ne agamba mwe mumanyi. And I believe she had the moral authority since naye muzadde. Certainly yes. I cannot imagine 12-year kid KTU debwe kazinaga. Kalaba. Nikazina. Simanya. Nakagamba vayo. Go back home, it's again. Don't try so hard to be relevant. Go back and sleep. And I believe she's going actually to appreciate her in the future. Ngabo ya yogede. Mtijebuja maso. Baby girl. Yakwetonde. If you're on TV today, just know cheya koze touch koze. I like this, and I won't apologize. Don't ever. You don't even to apologize. Omanyi. Nedda Jackson. Mzade okubo uumba. You have to let her go, but let her know why did you let her go. Mtaneta ketondera. Kakube mune MP next time wekasanga. Management insovira ya ino buzibu katulabe mboze no Jackson mzade akubanga tabu tata kali kubino. Simanya. I love you like ndabe kitone kyo na really want to find a way yoku supporting and yokubeera wano sawa mukageze ekiro ku stage yange puliranga nze nja kuba nkukoze bubi nnyo kuwagira okitegera kyengamba nja kuba nkukoze bubi nnyo mbadde simanyi nti gwadda kweno stage n'aliganye si kubanga sagala kuwagira naye kubanga oli mwana muto eno level eno bweti yokubeera ku stage n'okola byokola tonnatuukawo. That is just opinion yange. I am so sorry. Nemba den sabe no stage ojiveeko essaawa zino. I'm really sorry. Saagala kuba nti nzaale mesa abaana okukola kyo kikuba naye. Okitegeera abakyala muntegeera Yeah, it's so weird for a little girl to be on stage and she's doing this and okitegeera. When I do that, I know exactly what I'm doing. Naye yetakola ki? Yetakitegeera. Kati banaye tutandikirewa. Where are the adults right now? All right, I am so sorry for the management and everybody. I am really sorry about this. Before you make 18, please don't step on my stage because you're making it look weird. Let's not support children leaving school to come and do this. They are not ready for this hustle.
There's so much backstage that we don't tell you. What we go through backstage. And her, she is not ready for that. Nanyini kifo yangambe nti wali abantu babiri abagala okuyimba nga simanyi nti baana bato. So nze in my mind nga ndowooza baana bakulu. Nagamba kabakubemu just 10 minutes baveewo. Nga sagaziyiza talent y'omuntu. Kati ngenza okulaba nga kuliko abaana abato ddala. Kati nze ng'omuntu njagala nnyo yes okusupportinga talent w'abaana bato, but kino ekyokudda ku stage sawa mukaaga nze it's a personal opinion sichikiriza sirowooza nti kirungi for a child egy'emyaka okubeera ku stage ng'akola haso ng'omukazi omukulu no. Nze mba ndaba nga tumukedde nnyo omwana ku age alina okunyumira okuzannya ne banne abeere ku ssomero yebake okitegeera in the future baba weze emyaka 18 19 alyoka atandike haso. Naye nze n'abalabye nga tebali ready kivula nazze ku stage ne nkivumirira nga nina okwogera buli show yange bweberawo ne baleeta abaana mirundi mingi ng'anye nengamba I'm really sorry naye sigenda kuleka mwana kulinnya ku stage yange nedda. So from a long time ago nze nvumirira abaana bato kutandika kuyimba mbu haso kale ko kikole small scale oyimba yo kusomera obu daytime events bupate bw'abaana naye okusikujja mu bbaala essaawa zino obujjudde abantu abatamiivu abenzi abakibona omwana omuwala expose nze eri abantu okitegeera abasajja babaliwo at the moment n'abakazi it is not okitegeera nze ndabanga eyo gundi eyo environment mbi nnyo ku mwana ate kubanga ndi muzadde kyannumye nentuuka nga sisobola kyebeera nga nnogenda ku stage njogere omwana wange alina ekitono ayimba bulungi nnyo nampostinga nako abantu ne bangamba omuwala oyo biki yes but ate saagala kivula ate alina Facebook page mbu alina bafaani mbu biki no njagala omwana wange abe mwana. I don't believe a child alina okubeera mu haso ezo okubeera ku stage sawa mukaaga nedda. And then ekyokubiri manyi exactly the responsibility gye ndiringa nayo bulijjo because of engeri gye nkonamu dansi zange ku stage engeri gye nyambala buli kimu manyi attention ejja nakyo ne pressure ejja nakyo kale ekyo nabo ekitunira nenda mu mwana nga akifeesinga nga muto ndaba nga tamalaako. You understand? So nze nkivumira because I know how heavy it is what I face bulijjo what I go through as a woman because of ebintu byenkola ku stage kivula nkigaana kinnumye okumukaabya amaziga bwalayi kinnumye era mbadde ne ku stage ne mugamba I am so sorry because mulabye ng'akaabira manager we but at this point ndowooza ananneebaza later okitegeera ajja sanyuka later in life ajja tegeera lwaki namugambye ekyo naye for now nkimanyi nti yali sad era yakaabye era bw'abanga ndaba ku TV I am so sorry si kigendererwa kyange kaabya muwala especially young girl because I like to be a role model for young girl so saagala kukaabya naye my dear totally ready you will understand me later in life. Nze ndowooza abaana bato bayimbire mu event z'abaana bato waliwo promo z'abaana waliwo events ez'abaana nyingi that they can go and sing naddala show ez'emisana ne bwe bantu show erimu abakulu naye emisana kayimba ekiro agende yeebake afune obudde obusoma ebitabo obukula obuzanya innocence ye kebeere naye togijjaawo so kyekyange. One wise man called Bobby Wine said, the world wants someone who has done something. I know. Not somebody who explains how he tried to do something. So she has done something? She has done something. I love this. I love it and no complaint. And all the kids out there, muino kubanga ate muyigira ku kino. Anyway, sichiwanti musango gwa mwana. Management, ono mwana mtoko kwegamba mtoko. Actually, this message was not meant for the kids. It's for the management. For the mothers, the fathers of this kid. Don't be too excited. Mwana jatebujane ugamba akana kayimba tugenda kula sente, ugenda fuka fresh kid, ugenda kula sente and you sacrifice your kid. I know. For selfish interests of sente. Let the kid be a kid. Manager kolo mulimu. Saa mukaaga mwana ali mu bbaala yeetiyula nzina bino simanya bino. Ate tugende